njawulo ngabala okubanga mulaba muliriza leediyo zaffe ennungi muyinza okwebuuza ffe abali wano ffe baani ffe abali wano tuli bakubi ba bivuga batuyita aba AIPA Instruments Players Association mulimu gurupu zonna ez'enjawulo ez'abakubi b'ebivuga zosinga okuwulira wano mu Uganda ennyingi sijja kumenyera emu ku emu naye nga bonna mwebali tulinga 300 n'okusoba abaagalwa abalungi tuyina ebisaanyizo byonna ebikkiriza omuntu okubeera n'ekibiina mu Uganda wano tuli registered mu buli kimu kyonna naye ekituleese wano okuba omulanga gwaffe eri abatulaba okuva ku abo be tujja okugamenyera paka wansi gyenaba tukomye abaagalwa abalungi abakubi b'ebivuga mu Uganda wano mu kiseera kino kye tulimu ekya COVID okuva lwe yatandika paka kati teri muntu afudde ku bakubi ba bivuga naye bafudde ku bantu bonna kirungi nnyo okubanga bannaffe basobodde okubafaako ekyo kirungi tukyebaza Mukama Katonda nammwe abasobodde okubawa ekidde ery'olubuto oba ery'omumwa Mukama abongere omukisa naye ffe be mulaba wano abamu tuli bakubi ba bivuga ate tuli bayimbi mukimanyi bulungi tetufiiriddwako eri bakama baffe tetukolima tetuzze kwekalakaasa naye tusaba okufiibwako ng'abakubi b'ebivuga omukubi w'ekivuga ye bano abantu bemulaba babeera emabega ng'omuyimbi ayimba ng'asamisa kisemakula bwana banga ali ku Africana akola konsati n'abayimbi abalala sekinoomu bemulaba babeera emabega eno abakusuna gita abakuba keyboard abakuba ebivuga ebyenjawulo eŋŋoma n'ebivuga ebirala be bakubi b'ebivuga abo betuzze okwogerera nga bwe mulaba wano kano ke kakiiko akatwala Instruments Players Association oba AIPA nze ayogera amannya gange nze Ssaalongo Sam Mugagga Kasujja nga omumyuka wange ye mwami ono kababuulire amannya ge nze Mubiru Smart saidi eno tuyinayo omukulu bamuyita Kiwanuka Soweji naye kababuli ekiti kyagwamu n'ebbandi gyakulira nze amannya gange nze Kiwanuka Soweji nga nze nkulira UB5 band era nga ndi omu balwanirizi kati ababakubi b'ebivuga mu ggwanga temulaba bakuŋŋaanya ono saidi wano tuyinawo omukulu oyo kabeeyanjulire sijja mwogerera amulire n'ekibiina kyavaamu amannya gange Kiba Boy George ng'era nva mu kibiina ekya Kingston Band ng'omu ku badirekita baakyo era nga ndi mukubi wa bivuga mu ggwanga nga chairman waffe bw'abagamba saidi wano nyinawo omukulu ono naye sijja mwogerera amannya gange nze Kabanda Erive nga ndi omu ku kakiiko ka AIPA ate nga ndi director wa Solid Band emanyikiddwa ennyo kubira abayimbi ab'amaanyi ng'ajoja Kamiliyoni Jackson Spoti Wine Gravity King Sir n'abalala bonna bonna tubetutambula nabo mu ngeri bwetyo saidi wano tuyinawo omukulu ono naye kabeeyanjulire buli omu twagala mumutegeere n'ebbandi mwange bampita Serutega Stone era nkubira mu Dreamstone Band ne mwami Fred Sebatta David Lutalo awo naye nga ndi omu bakulembeze ba AIPA Uganda mabega wali tuyinawo omusajja oyo naye kabeeyanjulire amanya nze Nkasa okwewa bivuga akwera bibandi bemwetaaza n'omutugusa mabega wano tuyinawo omukulu oyo ajja kuyimirirako asobole okulaba amanya aganze mugambo ko Kiwanuka ingira mu kambo k'ekifaananyi saidi wano tuyinawo omusajja ono naye abeeyanjulire amanya agange nze Ssaalongo Lyongoozayo nga nze Ssekama w'ekibiina kino ekya AIPA saidi wali tuyinawo omukulu oyo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. waalaikum salaam Amannya gange nze Ibrahim Nakabale ndi omu ku badirekita mu Kambujet Band era nga ndi kakiiko ka AIPA. tweyanziza ndooza mutegedde ebbandi eziri wano kakati mumanye nti ebbandi eziri wano nnyingi emabega waliyo be bakulembera nze nva mu Genius Pulse Band
gye mutera okulaba ebiseera ebisinga ku TV ng'ekuba. Basebo ne bannyabo, ensonga gye tuliko gye tusimbako essira, twagala kumanya abakubi b'ebivuga gye tugwa. Tetujja kumenya nti oba tugwa wano oba tugwa wano, naye tugenda kumiitingako bakama baffe okuva mu Wuma, basumiitingeko nabo tutegeere nti be batutwala. Bwe banakkiriza nti be batutwala tujja kukola kuba tetujja gikolera wano ku Papa's Sport. Bwe tunaamanya nti si be batutwala tutugwa mu basawo Abaganda tugende wa Maama Fiina. Tumanye nti Maama Fiina tuzze n'endongo zaffe batugambye tugwa wano gw'otutwala. Bwe tunaaba tugwa mu Ngoma Nganda tugende wa Maama Nandijja atuwe emirimu tumanye nti tugwa wa Maama Nandijja. Lwaki twogedde bwe tutyo? Twogedde bwe tutyo olw'ennyiike nnyingi gye tulina ku mutima nti tetufiiriddwako mu COVID ono ng'abakubi b'ebivuga. Kati njogera ng'abakubi b'ebivuga soogeranga chairman wa Tomorrow Stars Foundation kiri kirala, kiri oke, kiri fine. Njogeranga Sam Mugagga chairman okuva mu AIPA ey'abakubi b'ebivuga. Bakama baffe abalungi, abayimbi ba Uganda abalungi, tusaba mulowooze ku bakubi b'ebivuga. Kyemmanyi mugenda kuvaayo mugambe nti mwabafaako. Omuntu gwe neebaza eyatufaako n'atuwaayo ko kamere era Mukama mwongere omukisa yessa Message Ssemakula. Tumwebaza nnyo okuba nga yasobola otudduukirirayo akatono ke yali ayina bannaffe ne tusobola okukagabanako owa haafu kiro, owa kiro n'ow'ekiro ebbiri ne tusobola okukagabana. Mukama amwongere omukisa. Naye nga bakama baffe bangi be tukubira ebivuga bangi nnyo nnyo. Kazibe leediyo mujja kusonyiwa okumeesoninga, tuyina be tukubira ebivulu aba leediyo, tuyina TV ze tukubira ebivulu, tuyina abantu Ssekinnoomu be tukubira ebivulu. Tusaba mutudduukirire, temulowooza nti okusiriga tubadde bulungi. Tetuli bulungi, tuli bubi. Ne bannaffe abamu tebasobola kutuuka wano kujja kutwegattako olw'ensonga tebalina kyakulya. Bw'anaafuna transport amuleeta tajja kulya, bw'anaafuna ekyokulya tajja kusobola kujja kutuuka wa mukama we, tekisoboka. Tusaba mutufeeko naffe tubeere ab'omugaso eri eggwanga nga bwe bafudde ku bakomedian, abayimbi, abatakisi, ababoodaboda, abantu Ssekinnoomu babafuddeko. Naye abakubi b'ebivuga endongo eno gye mulaba gye tusuna ku siteegi, abakubi b'ebivuga mulimu n'abayimbi bangi nga taata waffe Papa Moses Matovu, muyimbi ate mukubi wa kivuga, ndowooza nammwe mumulaba. Bangi nga Honorable Katolu Bwama, muyimbi mukubi wa kivuga, n'abayimbi abalala bangi nga bakuba ebivuga. Era mujja balaba badokita T, baproducer bangi nnyo gye bali. Naye lwakuba nti baproducer, lwakuba nti ono ali wano ali mu AIPA ate waliyo ekibiina ekirala ekyabaproducer. Naye lwakuba ye nti akuba nnyo endongo y'oku siteegi, agimanyi obulumi bwayo, kyemuva mulaba twegasse. Buli kintu kyonna ekitukwatako tubirina wano mu buwandiike. Saagala bagambe nti lwaki ekibiina kino kivuddeyo olwa ssente ezazze. Nedda, tuli registered before nga ssente zino tezinnabaawo nga ne COVID tannaba kujja. Nakyalako ku TVM nengenda nga nkitegeeza nti ekibiina kino weekiri COVID nga tannaba kujja, nga ne tuli registered nga n'omukyala Sophie Gombi akyali mu ntebe etwala ba musician era akimanyiko bulungi. Oba bajja kulowooza nti lwaki ebintu bimeruse olw'okuba waliwo ssente ze bayisiza. Nedda, tulina okuvaayo tubalage nti ssente ne bwe ziba zizze tuteekeddwa okuzifuna olw'ensonga tuli mu makubo amatuufu. Ekyokubiri, lwaki tetufiiriddwako mu COVID ono atutwala nga kaguddeyo? Mutulowoozeeko, mutwetaaga COVID ng'aweddewo, mutwetaaga endongo ejja kuddamu ekubwe. Ne bwe guliba mwaka gujja nga guggwako tujja kuddamu tukube endongo. Ekyo nkimanyi ng'emirimu emirala bwe bagitadde. Ate nensaba bakama baffe abatutwala basobole okututa tukube endongo, kuba singa endongo etambula, singa tetusabiriza, singa wano tetuliiwo, singa emirimu gyaffe gigenda mu maaso. Mwalabe taata waffe Mukaabi yabadde afiira mu nnyumba n'agamba singa abadde ng'endongo egenda mu maaso teyandisabiriza. Kubanga omuntu waba ng'ali ku mulimu gwe ng'akola nga bannaffe abalala bwe bakola,
tasobola kujja ng'akaaba naye atuuka ekiseera n'atendewalirwa. Ngenda kusaba abantu wano tusobole okutuyamba. Tetuliiko patenti eno pate gundi eno pate gundi eno pate gundi. Nsaba okuva ku wekitiibwa His Excellency President wa Uganda General Yoweri Kaguta Museveni, taata tusaba otuyambe ng'abadongo. Kyemmanyi abantu abamu betugenda okusaba abakubi b'ebidongo tebabamanyi. Nja kusaba General Musale, nali nakisaba dda mukulu Mr. Lagadi Meya atutwale wa mukulu General Musale tusooke tumukubiremu endongo ategeere bano abasaba obuyambi be baani, tumulage kye tukola. Aba asobola okuyamba ng'ategedde ne bw'ogamba nti abakubi b'endongo ebiseera ebisinga obwongo bw'abantu budduka ne bugenda ku oyo akwata microphone ne batategeera ali mufumbira afumba yaani aliyo beffe ffe tufumba bano ne bibanyumira. Bw'okuba obubi ayomba, bw'omukubira obulungi n'audiensi esanyuka. Mukama waffe General Musale twatumako Mr. Lagadi ne tutumako muganda wange Major General Eric Kayanja naye twamutumako ajjeko gy'oli tusobole okufuna ku buyambi. Ow'ekitiibwa Bobi Wine, ow'ekitiibwa General Muwoozi, Maama Kadaga, tusaba buli muntu yenna Mr. Balamu tolekerera bano abasajja be bakubira endongo wali ku Sheraton asatu mu olumu nga lukwako bano be bakuba enkuuka mu lubiri. Tusaba bakama baffe abo bonna basobole okutuyamba naffe tweddaabulule. Ebigendererwa byaffe bye bino, twagala okukola essomero tusomese bannaffe abaagala okuyiga music. Buli muntu ajje tumuyigiriza, ayagala okuyiga gita, ayagala okuyiga ennanga, ayagala okuyiga engoma, nawe ayagala okuyimba, tusobole okuyigiriza okuyimba. Twagala okukola essomero tuteekemu baproducer basomese baproducer baagala okuyiga production. Twagala okukola essomero nga liriko ebintu bingi nga tulimirako, kuliko ekisaawe ky'omupiira emibiri gyaffe gibeere miramu, omuntu ajje ku stage nga mulamu. Byebigendererwa byaffe bye tulina naye tetulina busobozi busobola kutuuka ku ekyo. Nsaba maama wange omulungi, mukama wange, maama wange Lucy Nakyobe eri mu Tomorrow Stars Foundation. Nsaba ne bano abakubi b'ebivuga bwe twagamba abatera okutraininga bali abaana abajja okuyimba nabo bambi tusobole okuyambibwa. Maama Nalweyiso tukusaba gy'oli osobole okudduukirira ku bantu bano n'abantu mwenna, kobe wa TV, kobe wa radio, kobe muntu sekinoomu, kobe minisita, kobe MP, kobe omuntu yenna neekolera gyange, tukusaba otudduukirire tusobole okubeera obulungi. Basebo ne banyabo tetujja kwogera bingi nnyo kubanga ayogera ebingi si yaweebwa. Osobola okwogera ekitono ate n'ofuna ky'obadde oyagala. Batuyita ba Instruments Players Association mu bufunze batuyita AIPA. Buli muntu yenna gw'onoonya era tukowoola bannaffe abakubi b'ebivuga mwenna gye muli mujje mwewandiise mu AIPA obeere ne kaadi yo ng'eno gye mulaba gye nnyina. Kaadi yaffe ebeera bweti yeeno. Ndi registered mu AIPA, ndi member mu AIPA, ekiraga nti tuli bantu babuvunaanyizibwa ate tuli organized. Ndi registered mu WUMA, ndiyo ng'omuyimbi, ndi 45 enamba yange mu WUMA, ndiyo ng'omuyimbi nze omukwasooka okuregistaringa. Mu AIPA ndi 001, ekitegeeza nze nasooka okudduukirira omulanga guno ne basobola okunzikiriza nembeera memba wa AIPA, kyekiraga nti tuli organized. Nyina endagamuntu ndi munnayuganda atuukiridde, kyova olaba nti nyina okusaba bannayuganda obuyambi. Bwe mala okusaba bannayuganda obuyambi ate tusabe bannaffe abali emitala w'amayanja. Kyemmanyi abantu ab'ekisa gye bali bangi era bajja sobola okutudduukirira. Basebo ne bannyabo, Mukama omulungi atakuumira mpeera, kimanyi omulanga gwaffe gujja kuyitamu, abatukuumire tusigadde nga batuyita ba AIPA abakubi b'ebivuga. Mukama omulungi asobole okutukuuma. Issa abasajja Kabaka wa Buganda, Mukama amutuwangaalize tubeere b'amaanyi. Amen.
kyekiri kyenayogedde ndisaagala abantu bagambe nti lwa ssente zino ate nazo tuzeetaaga tuli bannayuganda abakubi b'ebivuga tuzeetaaga ekyo kyogera kigumiza tuzeetaaga ng'abakubi b'ebivuga tokubuulidde wano waliwo bandi eziwera omusango naye bwe baba bamenya tebannatulaga wetugwa naye ffe tuli bamativu tumanyi tugwa muwuma tuli bamativu nnyo 10 nti bakama baffe abawuma pulezidenti waffe Waikibenda n'akakiiko ke be batutwala ng'abakubi b'ebivuga kuba Waikibenda bw'aba ayimba oba DJ Mike oba BBI oba Fiina Masanyalaze oba Samisa Kisemakula emabega ffe tubaayo nga tukuba endongo ekitegeeza tugwa muwuma era bwe banaaba batematema ssente balina okuzituwa naffe nezijjako mu kibiina kyaffe nti abakubi b'ebivuga tubakoze bwe tuti mukama waffe saagala ogambe nti tuvuddeyo wa ssente zino ekibiina tekitandise kati tukugambye ekibiina kibaddewo nga covid tannaba nakubaawo yawaddeyo okuyirira abantu abafiiriddwa mu covid oba bannabitone mukama waffe ekya minisita Lagadi kansabe ono omu kuba mu miitinze asobole okyogerako oba saabaddeyosi omu bamiitinze Lagadi bamumiitinga ku Sande yaggwa Mr. Lagadi ku Sande yaggwa bamumiitinga netumunyonyola ensonga zaffe buli kimu era nga kiyamani bwabyogedde sigenda kubiddamu naye mukulu Lagadi kye yatugamba kyali kimu nti ye yakebera mu bundize mu kategore ewuwe mu kibiina kye n'akebera nga tetulina bwe tugwa kuba bwe twalinga tuyinza okugwa lwalinga simanyi bwe yatugamba kyali mataali simanyi mataali gulu ate ffe nga tuli bakubi babivuga bino ebyaffe nga tetugwamu bulungi n'agamba nti tulina kuba nga tugwa mu umma era n'agamba agenda kwogera ne mukulu Waikibenda nti tulina kuva mu umma kuba tuli anda bayimbi just ekyo kyeyatugamba naye tewali kyamaanyi nyo kyayogera just yatusuubiza n'atugamba yagenda kwogera n'abakulu abakulembera umma tulabe ekiddako amannya gange nze Saalongolyongooze nga nze Ssekama w'ekibiina kino ekibiina kino twatandika omwaka gwa 2007 nga 31 mu Nkuuka netujja nga tutambula paka omwaka gwa 2018 twatandika okutandika enteekateeka ezikirigestalinga era omwaka ogwa 2019 ng'ennaku z'omwezi 15 August netufuna certificate yaffe ya association eyasooka era mu association yennyini etukolamu sako etutwala era etugatta ebipapula byonna weebiryawo era chairman ajja bibalagako mulimu certificate mulimu n'ebitabo ebiraga ba members certificate yaffe yeno eraga nti tuli registered tuyina association eri fully registered tuyina ne sako mu association yaffe y'abakubi b'ebivuga eri fully registered era nga tukolifayingira ddala okubeera nga tugwa mu wuma tetuzirabako tetugenda kwekalakaasa tetugenda teekawo mbeera yonna tujja kumanya gye tubadde tulowooleza gye tugwa si bakama baffe tunoonye maama fiina oba tunoonye genosali musale tumanye nti tugwa mu basirikale tugende batutendeke munaani tuyingira oba poliisi anakugambye maama mukama wange ate maama ate mukwano gwange owekitiibwa maama Lucy Nakyobe maama Lucy Nakyobe tewali kyatasobola kukola naye ojja kumbuuza gwe wayitawa nyinze mu kusooka na miitinga pulezidenti wa ggwanga bwe na miitinga pulezidenti w'eggwanga etwaba mu miitinga yatukwasa maama Nakyobe kitegeeza maama Nakyobe owekitiibwa pulezidenti amala mugamba nti kola ku kino maama Nakyobe n'akiteeka mu nkola mufunye bulungi
ekisa